sigenda kuwaba ngenda kutandika ne kansala atuwa musingidde okukola ne gwagamba nti onamazeemu nnyama sebo neyanzisa zomuntu asingidde okukola Honorable Sekirinya Muhammad yakozeeyo emyezi ebiri yakoze emyezi ebiri ebintu byakwedde emyezi ogumu ekitundu alina abantu bangi basinza batumazeemu amaanyi ate nga bannakibiina kyaffe betwatunywererako abamu era nsaba nnyo abantu b'ekawempe saagala mu magemage tunulire ebyo Sekirinya byabakwedde wadde ali mu kkomera oli mukuba kalulu asinza obutakolera omuntu amazeemu amaanyi bamuyita Bashiri bukyamazima Kazibwe Bashiri Honorable amazeemu amaanyi wadde wa kibiina kyange kubanga bukya tuba mu struggle yali ayogera ne busa tugivaamu sidangamu wadde kumulabako wadde kujjayo feesi ye kwogera era amazeemu amaanyi abantu beebuuza oba yalya oba kiki yes omwaka omujja tuguyingidde NFX Media omwaka 2022 atusaba Mukama Katonda atuwe ebirungi ebibi ebibadde mu 2021 tusaba abitukyusizeemu ate ebirungi tusaba abitongere NFX Media mukola haja kunomya mukyaffe twanga atuzze atubeere nga twogera ku programu yaffe eno ebeera buli wiiki olunaku lwa mukaaga programu twawadde erinnya erya earthquake obunkenke bubeerawo mu wiiki era olunaku lwali twagala tubeere nga twogera biki ebibaddewo mu mwaka tugenda kuba tusooka kwogera ku President Kaguta Museveni byasobodde okubeera ng'ayogera ku muggalo ogubaddewo ebisinga byaggudwa oba abigudde ebimu bikyaliko envumbo naye tugenda kuba nga atubyogerako Hassan Musa ali ku kamera Sharif wamu ne Tamale Henry okulaba nga buli kimu kitambula bulungi NFX Media tusobola okwebaza kwaffe eri mwenna abalayi ba FX Media mutufudde ekyenjawulo ddala wiiki eno ekyamazima ogenda ku page olabira ddala nga enyuma okubanga erabwako olunaku lwaleero andi n'abaami bano bonna ab'ebitiibwa ngenda tandika ne kansala Kato nsaba ombulize wakulaba tubalamusizza nnyo bannayuganda mwenna abatulaba n'abali ewule n'ebweya manya eddoboozi kansala Kato Robert kuva mu Central Zone 1 Kaso amina teyanzanya teyanzeege omwaka guno olinamu kyogamba nti kino akusembereza n'omuzindaalo n'ogamba nti kino omwaka guno ninamu ebitunyigiriza bingi gamazima ebyessanyu tetunabirabamu naye ebitunyigiriza bibadde bisinga obungi tulina okunyigirizibwa kw'abaana baffe obutasoma n'okuggala amasomero tulina okunyigirizibwa okubba obuwanguzi bwaffe obwakalulu ebintu ebisinga otulumira ddala kuba twali tusuubira tugenda kufuna change mu ggwanga tulabe ku Uganda empi abaana baffe n'abazungu bagenda okweyagala ng'ojjako okubeera munnabyabufuzi waliwo kyogamba ng'omuntu wa bulijjo nti kino ekyamazima omwaka guno kinsanyudde kino kinnumi nga tetuli ku sayidi yabyabufuzi ekinsanyisizza nga nze Mukama kunkuma nga ndi mulamu n'okuntuusa kati kubanga obadde bwa covid butta abantu bangi naye nze Mukama asobodde okunkuuma era nkyamwebaliza ddala kubanga sina kyensobola kumuwa wabula kyensobola okumuwa kumwebaza ekisinza okunsanyusa mu bulamu bwange kisinza okunyiza mu Uganda eno ddala okusinziira ddala amaanyi gaffe gonna ge twassaamu ne bannayuganda otuwa obuwagizi bwabwe abasajja bano abatalina nsonyi ne bakwata mu bululu bwaffe oba twebeedde ku sayidi yakalulu tolinga toli politician nogaa nti mukatenze nyizo ga nti omwaka gwe nalumwa nnyo okufa kwa abasajja babiri omwali Sipuyano Kizito Lwanga ne Jona Lwanga abasajja babitiibwa naye tufaanaganya amannya omwaka guno gufuddemu abantu bangi Lwanga mufuddemu subira neyiga mwafiiridde mu guno omwaka gafiira mu guno ogwakalulu emba nsuubira gwe yafiira muyiga oguno ogwakalulu yafa guli biri abiri kuba yafa before shebuzaali
emufidde mu Lwanga yatuluma nnyo kubanga ali musajja mulyo wa myoyo nnyo ng'ate ayogera nga teyeetiririra naye ng'abasajja nga womanyi bagamba amazima galuma yayogeranga amazima naye twafunamu obulumi bungi ku mutima okusinziira ku sayidi eyo yabanaddiini. Amina tweyanze njagadde ndaba oba ayinayo ku sayidi y'omuntu naye ekyamazima ndowooza bw'oyingira ebyobufuzi kiri tekikuvaamu. Ngeze wa kansala eyagwa n'embeeyi yaddako 2024. neyanze omutesitesi wa program nenebaza bonna abafuba okulaba nti bitwogera bituuka ku bantu mpozi mukama w'amaanyi. Twebaza mukama nti atusoboseza otuwa obulamu netumalako omwaka 2021 netuyingira 2022 gubadde gwa kusoomozebwa kungi era nga tujja okwogerako kungi nyo naye tukyali balamu. Bannaffe abagenzi obusiraamu tugamba Allah yagaba era yakola ki yajjawo. N'olwekyo ngumya bannayuganda abafuna obuzibu bekwase nnyo Allah byetu bijja kutereera. Okusinziira ku mukulembeze yasobodde okuba nga ayogera, kiki ekyasinze okusanyusa? Sirabawo nnyo kyasanyudde kiri awo kubanga era bitadde tusuubira yakoze. Siraba kyasanyudde kiri awo kuba ndi musajja musomesa pozisa eyanjudde amanya nebidobozi kibirige mposa kansala eyagwa meya ddako owa Nansana division. Musajja omusomesa twali tusubirira amasomero gaggula naye bweggula amasomero ng'abazadde baffe abasinga bafuna akasente okuva mu entertainment. N'ogamba entertainment ate yo yakugulwawo nga wayise wiikisi 2 ng'amasomero gagguddwawo ndabira ddala nti abaana bagenda kujja tebalina yadde ennusu Ate ng'emulimu ebajja ssente. Sima kye tugenda kukola. Lwekyo guno omwaka gwe tusanyukidde 2022 naye tugenda kuba mwangu kiri awo. Eggwanga libadde mu katuubagano era likyatubidde tebinateriire. Amina. Nja kuba nga nkuddira kangende wa kansala Kwizera. Okusookera ddala amanya nze Kwizera Ronald nga ndi kansala Kikira Kazo Central Zone 2 ku division nawe Nansana. Wani yaddako bayi waliwo kansala yagwa n'embeeyi yaddako. Omuntu akulaba akusuubiza nti gwani yaddako. Member of Parliament. Kakati obuzibu obuliwo tuli mu byabufuzi bino kugujubanira bifo era nze bwe ndaba nti ettaffaali yange nditaddeko ku nkulaakulana y'ekitundu kyange obaolyawo nsobola okukola ki luli mwagaba amazzi asobola obutadde nsobola obutadda nze kubanga kyekizibu ekiriwo ne mu opposition tusetinge president oyagala nti Mwai Museveni atufugidde ebisanja bimeka kati tugenda mu 6 naye ate nolaba opposition leader nga yetaagala kuva mu constituency mwali naye kati awo byogera biri kodingibwa mbyogera sebo mukama wange bituufu kugambye bijjayo ayinza obutadde tagenda kudda nyinza singa ndaba nga ettoffaali yentadde ku kitundu kyange kubanga nze ng'omukulembeze nyinaawe njagala ekitundu kyange okubeera bwe kitatuukawo mu bisanja bibiri kisuubira tomanya oba oli awo naye nga nze manyi nyinaawe nyina otteeka ate era n'abalala batandikiraawo kansala nga tetunagenda ku mulamwa gwennyini okugenda maaso. Abantu bayogera bingi kubajja okubeera wamu abali ku ground nga batereeza oluguudo lw'Ekazo ne bamenya sayidi ebisenge ebiti awo ndowooza kampeyini zaali zigenda kuba nzitaano. Muzze mu buyinza Munakazo asuubire ki ku luguudo olwo? Munakazo ekkubo lyaffe eryo libadde ebbanga ddene nga terikolebwa ate ne ofiisi zino ze twayingira era zibaddengamu abakulembeze ababeera mu si ofiisi mpya naye tulina challenge emu nti kyanaku era n'abantu baffe balowooza nti kansala alina okukola oluguudo ekitali kituufu naye asagula
naye kansala ayina kutuusa kirowoozo ky'abamulonda mu kanseri. Ekyo twakikolade ebbanga ddene tuzze tuyimbirira ab'obuyinza abayina okukola ku nkuba eyo. Mulinnye ku mmeeza. Okulinnya ku mmeeza bangi abazirinnyako, tujja zirinnyako kubanga tukakasa nti ekimu ku bizibu by'ekazo ebisingira ddala okutuluma ng'oggyeko kasasiro n'amazzi lwe luguudo lwa Fuulo. Leero kyoffe ng'abakulembeze tusuubira tugenda kubabanja kubanga batwalako kyaffe kingi. Tugenda kubabanja abantu abo balina obuyinza okukola oluguudo olwo. Oggyeko n'okulukola nti lubeere tamaki, twabula twagala oluguudo olwo nga luyina korasi oba okuliibwa korasi ate ng'ate wa mutindo, si korasi ono okuyitamu nti kugobako nfuufu. Okay, abina teyanza nnyo, toyanzeke tuzzeeko eyo ate kubanga munnaye bebakulembeze twaga kubanga tulaba kyayogedde anakituukiriza. Ndowooza wanaaba tazze anaaba asinzire pulezidenti kubanga buli abeeramu ekyo ekifo aba ayagala n'ayongerako. Akyemanyi munnabyabufuzi ajja kuba wanjawulo ono oba kikoze kansala oba manyi buli lwotuuka entebe etuuka neewooma nogakajeyongeze nesebo Tereza amuka kankole ka disclaimer awo tompa information mwebaza nyinza singa mba ndabyenga obwetaavu bw'ekyalo kyange obeddala obwetofayina ayagala okuteera ku kyalo kino lituuse nze nyinza obutatta. Amina teyanze gengenda kubanga ntandika ne kansala kato. Ebigambo bingi ebyayogeddwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, ebimu ku byo tubadde tubimanyi kuba empapula zaafuluma, amawulire gafulumaawo, kino na kino. Of course okuta amasomero kutandika nga 10 tuzze ekyo tukyogerako, okuta ebivulu bayibadde bakaaba biri maaso. Kansala wabadde wano nga tunagenda mu kamera tugebindoza ziba 24. Cinema halls zo zigguddwa, kafyu wa booda yo agaaniddwa. Ndowooza bamwogeddeko nezisaawa emu mpaka emu lyadda ku 12 mujja kunterezaamu awo. Ow'ettakisi biki wonna bakkiriza takisi gena kubanga zitambula ne baasi ne posita naye nga ziyite ng'abantu naye nga SOPs ziri followed, that is nga mwambadde mask, sanitizer tamwogeddeeko naye kamwerabidde bwerabizi. Olina okuba ng'oli mukeme awo wennyini wetusinga okuba nga tutwagala genda kubanga ntandika ne kansala kato kinaasoboka abantu tebagenda tambuza ebigere because population yaffe oba ekitunudde abaakakibwako bata okumalayo twawezeza ne 20%. yatugamba twetaaga miliyoni 5 kubanga okutugula miliyoni 4 yali yagamba 5 nayongezaayo naye nga ate otulira abantu population tuli abantu kadana mu 7 katusobola kuleeta amateeka n'ogamba buli muntu abe mugeme okulinnya takisi kize tugamba population y'abantu baliramu n'abaana abato naye eddagala weeriri erimala abantu eddagala ennaku zino libadde weeriri kuba tetunawulyako nga bagamba bali aweddeeyo kuba newogenda buli ddwaliro lya gavumenti eddagala gyeriri era bagema. Kyensooka nsaba abantu baffe bagende beegeme kubanga kuko amazima tulina okwetangira obulwadde. Naye omukulembeze kyayogedde kyemmanyi baleka bamuvugira ku remote naye takyasobola kuyimirira ng'omuntu. Baminisita kuba muli baminisita abagaana n'abakkiriza ate muli baminisita abatasobola kuteesa ate abalaba bulijjo ne twalinga mu lockdown 2020 nga webatula gye batula ne baminisita be nga muminisita omu yavaayo n'amuwakanya abasigadde basigala bakola ki basirise kyowulira kitegeeza baba bamaze dde omuwandiikira abawabuzi be bye bamuwandikidde byagenda nabyo ebimu ebisinga. Kyemusanyukiddeko wadde kitunyigiriza ebbanga ddene okuggulawo amasomero abaana baffe baddeyo demukakala abya na nasaali zibaali bayogerako mbe zijja kuddawo kitusanyusizza nnyo. Naye ekya takisi akyogeddeko okujjuza abantu naye tayogeddeeko ku muwendo ogwalinnya
simanyi oba aba taxi nabo banaabamu ak'obuntu ne basala ebisale anti Uganda buli kimu kyatabuka ate mukwemeze yakyeta agamba seera kyolina okufuna ekyokola ki kyotalina nabo bayinza okuba abagezigezi nagamba amafuta gakyalinnye bannange tukyatwalira ku sente zetubaddeko ne byekwasiza kwakaakaana kyowulira kafiyus tetumanyi lwaki otadde abantu batambule nga bwe baagala ate nogamba bodaboda tugireseeko kafiyu paka saawa isu ki bodaboda etika omuntu omu ne driver waako nate nemotoka zibata drone zezitwala abantu baffe nazo ziba mmotoka teza aligambye kafiyu saawa emu oba bbiri kuba buli kintu kimenya omenyebwa amateeka naye tukikutte tutya olaba nga tukitereeza kitegeeza nono babodaboda ate mufuna mpola asemberayo ddala osigaddeyo kyamunyigiriza kuba bodaboda eribwako abantu bangi okuva kwagivuga makanika ajoza bonna oba bakoze eki oba kyabanyigiriza banajja school fees okutadde amasomero ne balina abaana bagenda kujja school fees gwe baweereramu abaana kuba oli waliwo agamba sente zavuze emisana kanzinsanga nazifuna ekiro naye tumukkiriza kukola kiro omugambye akomye emisana saawa emu kitegeeza awo Museveni akyekubidde oludda tetumanyi twagala ayatule ababodaboda bamukola ki wano tujjukira wali agenda okwewandiisaako olumu yalinyako ne ku bodaboda pikipiki ne mutwale mugweba muwandiise tetumanyi nga mpunzika kyatayogedde okusinziira ku basomesa kuba tulina abasomesa bangi kyensuubira abatagenda kudda mu kusomesa nga batandika emirimu gyabwe ekintu tetumanyi tugenda kikolera n'okuzza abasomesa bano okubalaga mbu guno mulimu kuba mulimu abasomesa abaava mu busomesa obwo nga tebakyamanyi mbu mulimu nga balowooza n'okulowooza twafiirwa dda wano wali akasente eno musomesa teriki kubanga wali anyukanga bunyusi ng'akunkumula ngalo nadde ewaka ne wano ate abadde annyukanga n'omutwalo gwe n'agulabako kati ekiro tukyakirina twetaagisayo okulaba nga abantu abo tukola ki tubazza ddala abasomesa ba gavumenti olaba luli towadde lockdown naye omusomesa wa gavumenti alika n'omwana mu kilasi n'agenda n'alina najja n'asayininga mu kitabo n'alinda omusaala gwe kale bye bintu bye tulaba byatakonyeeko okulaba nga azza emitima gy'abasomesa ate yanzeege kansala kato atukyali naye nyenze wa meya ddamu so pulezidenti bingi byayogedde wetabadde mu backroom wagambye nti naye ddala ffe abasomesa tunasobola okuzzaayo abaana mwenno waaki mubadde mukola aweni neyanziza omutesitesi olunaku lw'eggulu nawuliriza omukulembeze w'eggwanga okuva ku ntandikwa paka we yakomekereza naye kyannaku nti tulina abasomola ebyama oba ebinayogerwa obudde buli kyayogerako nga kyatambula dda ku social media eggwanga lyetutambulamu simanyi lwaki enkola eri bwetyo naye mu byayogedde omaye wategedde kye bateeseteese waka ne bakyeta ku mmeeza tokyamuka wadde okisuubira nolwekyo okutegeeza nti amasomero gagulawo nga 10 tubadde tukimanyi entertainment after 2 weeks nga nakyo tukimanyi lwakubeera kinakutegeezeza yesi nga 10 omwana w'omusomesa anaddayo ekyo kyenabuuzizza era paka kakati paka n'olwaleero olw'omukaaga ndi ku mutwe ngamba abaana abaffe basomesa bangi benjogerere wabweru waabwe tugenda bazzaayo ddi era abasomesa balimo strike okuzzayo abaana nga wayise omwezi gumu oba mu ttaamu eyokumeka eyokubiri ngakunganya kasente ate obudde bunaabeerawo n'olwekyo twesabire eggwanga
pozi n'ensonga endala eyamazeko ebyowule ya taxi sorry ya transport full capacity yes naye nga bonna bali fully vaccinated. Uganda twakagemesa oba bakagemesa abantu obukadde 13 naye fully vaccinated bukadde bwakawera bubiri obukadde obubiri simanyi oba nalondoma obubatya kati abatakisi balina omulimu gw'amaanyi kati ekipapula tugenda tambula nakyo awo wewakyansobera kati nga oba olinnya takisi ndaga ekipapula kyo kati wenkulaga erinnya eddala ekipapula tekweko kafaanana Uganda buli kimu kisoboka naye twesabire era nga bwensiiba njogera abatakisi kyemmanyi bayata abatakisi bo basajjufu balina engeri gye bagonzaamu ebintu ojja otule mu takisi ku ngendo zino empanvu bagiyimiriza dereva abuukamu mangu nolwekyo kimmanyi ku bipapula ajja abuukamu mangu oba kondakita awukemu mangu agende abonge twamuyimiriza abange bonna bali fully vaccinated naye ekitunulya kino kifaananako nemabegako we baali bata bodaboda yali kolona oli asooka baga nti buli wa bodaboda afune ekitabo ne peeni awandiike abalinnya kati kintu kizibu tekisoboka agamba n'abamaduuka kati omuntu gwe bagemye weekend ewedde namugee ojja kudda after 2 months kati agira atuule waka paka emyezi 2 addeyo okufuna akayiso bayirawo eriyo n'abalala wano ekazo ewaffe kusomo lya gavumenti babagema naye tebafuna bipapula nokulokuna babawandiikiranga ku bupapula bwe box zekenyini ababuuza nga timbawadde cards bagamba akaadi zakujja mwaka gujja bajazisima kugombolina bweru kati yanatambula nakakapapula kakabokisi tekaliko stamp kaliko just dagala nti bamugema Pfizer erinnya gundi n'obuntu ntwavu simanyi kati oyo ye agenda kuyambibwa atya ng'owumbawumba amazima gali nti ebintu ebimu ku yatadde kibanga kuweesa ddyo nakugisako ki kono kati njaga kulaba takisi engeri gye bagenda okwefosinga ensonga eyo ey'abantu full capacity mulinnye wakati bannange gwe tulage kaadi zammwe fully vaccinated bonna bayinza okufulumawo so nga nanteseza tiwakiri yandigambye nga alina kaadi ali vaccinated neweebeeremu nga walinde eki efule njagala omalirize ne kiwabadde yagala okuŋŋamba point of information ku kansala Ronald kansala omubuuzizza emirimu gy'abakansalas nagamba kutwala biteeso byabaki ekyalo n'okulondoola emirimu gya technical awo emuweerera credit era emabegako baali bagema bajja ekazo ku mixed balina akazimbe ke bazimbawo kusinziira ku technical nawulira nti sinakazimba katungirira bali kudaabiriza nti bayisa miliyoni za 26 naye nga akantu ka miliyoni zinga 3 teziwera abasajja bano mbebaza nafuna akakisa nindawa kanso yonna kumpinga eweddeyo ez'okulambula omulimu ogwo yakuba ebifaananyi sebo njabasaba tebakomokokoka ku ssomero bagabye n'amazzi abuula bagabye amazzi kyagabira ddala naye sente nga nnyingi nnyo mu tekinika eyo 23 kutungirira bubiina classes 2 naye kati nize ripooti yaabwe nezo ripooti yomukiwaawa bajja kuba bagyeta neyanza nnyo neyanzeke obudde bung'endako kagende bakansala kuzera ebigambo bya president kyanaku era kyakusoomozebwa kyamaanyi naye ate tekyewuunyisa kubanga mwami Museveni yennyini ye muntu y'omu yagamba nti omuntu bw'asukka emyaka 75 afuuka senayiro era kyongera n'okweyoleka ne mu ntambuza gy'atambuzaamu gavumenti ye ne baminisiters be kubanga ye muntu ajja ku mpewo okwogera ebintu ng'ate yalagana dda nti alijja ebiri half baked ekyo bulaba nti twandibadde tuli wano ssaawa zino kukubaganya birowoozo ku biki mukulembeze yayogedde
ne lwansonga nti nawe moderator wawulidde speech walabye nga waliwo ebitateredde n'otuyita oba oli awo naffe tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezo. Nyinza okuba sala ebitateredde wabula nga njagala musiime ebyayogeddwa president. Of course tetusobola kubisima singa byabadde birungi, ekintu buli ekiba ekirungi tebakikubaganyako birowoozo. Tebakikubaganyako birowoozo. Kankuwa ekyokulabirako, Ssaabasajja bw'avaayo n'agamba nti kino na kino bwe kiba, kubanga ebigambo biba bisengeke era nga biteeketeeke. Naye ku nsonga ya president ze ngenda kwogerako ku nsonga nga emu bbiri oba ssatu. Okusookera ddala kyekiri kye nagambye nti singa gavumenti yali erumirira omuntu wa wansi, singa eno lockdown yali uplifted nga lumu December, kubanga abantu ne bakola December yonna, kubanga obudde w'amasomero enaku z'omwezi nga 10 tutegeeragana. Kati amasomero ago gaguddewo enaku z'omwezi nga 10, naye abantu ffenna abasinga, population ya Uganda ffenna abasinga tuli abantu bamufuna mpola, be ba bodaboda, be ba takisi, be abakyala abafumba emmere mu bivvulu, be bantu be bamu bonna abatadde okukola ng'okudda ku masomero kwe kusoose. So singa yali yatta okukola okwo mu December nga lumu, abantu abo bonna ne bakola, bandi badde batuuka okugyayo abaana ku ssomero ng'ennaku z'omwezi 10 nga bonna balina ki. Kati kiki ekyo kye kitegeeza era abasomesa n'amasomero ogenda kulaba turn-up y'abaana ng'essomero lyalina abaana 2 kuzza abaana 40, kubanga almost 90% ekonome yaffe n'abazadde baffe balina abaana oba bali mu mbeera ey'okuba nti emirimu gyabwe gyonna egisinga gikyali misibe. Ensonga ey'okubiri, Mwalimu Museveni upliftinze curfew, naye ne wabaawo sectors ng'eya bodaboda ate gyakyasibiddeyo. Kati eggwanga ffe lyetwetaaga okulaba, twetaaga kulaba ggwanga nga president kyatayagala ng'omuntu ate kifuulibwa etteeka mu ggwanga. Ayinza okuba nti aboda abaagala, naye of course nga waliwo enteeseganya ezitannaba kubaawo ye n'ababoda. Enteeseganya ku ki? Ku mbeera gye bakolamu emirimu gyabwe. Mbeera bakola bubi oba bakola bulungi? Of course no, ayina byayagala okutereeza. Talina byayagala kutereeza. Takola nsonga ntakoze nsonga. Takola nsobi. Nedda ssebo ekyo kikyamu. Omukulembeze akolera ddala ensobi, kubanga eyo ensobi bw'omubuuza criteria kwasinzidde ogamba nti bodaboda zisigale nga zinyuka ssaawa emu. Talina tawadde ensonga n'oŋŋamu. Obalaba ye agambye we still have issues with them. What kind of issues? Ezimu z'otannaba kuba ng'otunuulira nti tebannaba kuba registered bonna, abasinga tebalina permits. So ekisenge ekyo kibaawo eraba nga wali registered, olina w'omunoonyeza, then permit tozaawo kibaaki. Kakati mukama wange kankulambululemuko, bodaboda ezo si gwe gusoose okubeera registered, era ne mu KCC ne mukyala Jennifer Musinga akyaliwo enteekateeka ey'okuregisteringa bodabodas yali ebaddewokko, naye ne tasobola kubaawo. Naye atidde kwogera bwogezi, Mwalimu Museveni atidde kwogera nti ababodaboda bagira abeerayo waggulu kubanga ba people power abasinga. Yatidde bwe kiri. Ate bodaboda zikozesebwako obutujju. Edda pikipiki ze zikozesebwako obutujju, si bodaboda. Kati onojawulo oti. Byawukana. Sabo tugere ne drone zino n'abantu. Yawula bodaboda ku pikipiki. Kubanga pikipiki ekika ekisinga okukola wano bodaboda mu Uganda ye bajaji tekozesebwangako mu butujju. Bali abakozesa pikipiki bakozesa pikipiki ez'amaanyi ezidduka zi sport bikes, tebakozesangako bajaji. Onoma ye n'amanya atya president. Anti ripoti weeziri ssebo ne ba eyewitnesses bagadde ne piki ennene badduse, kubanga bajaji boda tesobola kukuba muntu n'edduka bwetyo, tekisoboka. Naye Mwalimu Museveni akyalina embeera eri ey'okugamba nti abonereze ng'era bola abwali mu kubonereza babaka Honorable Sewanyana ne Seggirinya. Si lwakuba nti
kuba naye nkimanyi bwe yeebaka ekiro ategeera butegeezi era naye akiwulira nti abantu abo bali innocent naye awo n'okusomozebwa kwange nze we nakulabidde era nendaba nti tanapu y'amasomero gaffe ejja kubaawo nnyondo za mwezi gwa kusatu oba gwakubiri kubanga awo bazadde baffe abantu bamufuna mpola balala bajja bafujja okuba nga bafunye ssente kubanga n'amasomero gennyini tosuubira muntu wa ssomero amaze emyaka 2 nga takola kkiriza mwana kujja wakiri nga tolese ekitundu kya ssente. Okay, kansala ngenda kuba nga ntandika naawe kansoke mpumulemu katono nkomewo. Yes, nkukulisaayo nnyo wena webale kubeera nga okyaliko kansala nkyali naawe nkusazeemu kkolwa olwogendako mu bulango. Sebo mbadde nkyakutegeeza nti ogenda kulaba abazadde abasinga ekisooka nga bamubalemereddwa okuzzaayo abaana naddala ttaamu eno ekyokubiri nga abazadde abalala ate abaana babatutteyo almost nga ttaamu eggwako olw'ensonga nti population yaffe yonna abantu abasinga okukola abantu emirimu egyabwe gye bakola gy'emirimu ate Museveni ate gy'asembezaayo. Nze no nandibadde nsuubira nti yandisoose kugulawo mirimu gino ate oba oli awo n'alyoka ate amasomero nga mpumbawumba ensonga endala gye ndabyeko eya takisi oba gye nawuliddeko eya takisi kakati ensonga eyo ekyannemya okutegeera implementation y'ekyo ekintu bwe kigenda okubeera kubanga ekisookera ddala toyina nga munange bwe yagambyeko abantu bangi bagemeddwa naye nga tebalina kaadi. Ekyokubiri okugamba nti abantu bagemebwe fully vaccinated nga n'abantu bennyini ne Museveni akimanyi siteeka okugema omuntu kakati lwaki oŋŋaana okutambulira mu takisi ng'ate siteeka okuŋŋema nedda ssebo amateeka g'ebyobulamu World Health Organization ge yayisa siteeka okuggyako 6 killer diseases ez'abaana. Naye olaba ekitundu ky'ekasese ndoza eri kasese wali nti tosala wano okuggyako ng'oli mugeme otaba mugeme wali yali Fort Portal naye era bennyini ab'omu Ministry of Health baavaayo ne banenya abapoliisi abakoze ekyo kubanga siteeka kakati tosobola gamba muntu nti buli anaalinya takisi olina kuba nga ogemeddwa siteeka okugyawo gavumenti singa yakikoze nga prerequisite n'ekifuula etteeka ate ekikyamu kakati okujjawo nga gamba nti egenda tuliisa maanyi nga bwe zibadde ng'ekola ebbanga lyonna nti omuntu bamugeme ebbanga lyonna. kiki ekisinga okugema kubeere kwa tteeka kuleme kuba kwa tteeka? Nze no nandisuubidde nti singa gavumenti nebadde nambulukufu eri abantu singa abantu bonna beegemesa kubeere kwa tteeka kubeere nga si kwa tteeka tekusobola kubeera kwa tteeka kuba wekuba okwetteeka kirina kuddayo mu paalamenti. Amira neyanza nnyo neyanzeege ye kansala Ronald Kwizera ensonga ya President Yoweri Kaguta Museveni muzikirize nkikomyawo nga tonagikomyawo kkiriza mbuuza akabuuzo ku bapanelist bannange abantu abamu beegemye ne bukaadi bwabula of course ndoza osigalayo eri mu bitabo kuba andi ono wa traffic kati anakikola atya omotoka omugamba otya wa traffic tugeze tusuubira ajja kujja mbuuze buli mampe kadi ye teyange negema yabula akola atya ndoza obulagajja obuze nanga muntu era ogenda n'oginoonya kadi yo tukola tutya mukama wange olwokitegeeza olwo ogenda kulaba nga kadi ez'okwegema zifuuse za ttunzi nnyo abantu kadi zifulumena nnyingi n'okusinga abeegemeseza. Amina ensonga eyo kati girekaawo atujja kuba nga tukyongerako wiiki ejja tujja kuba nga twongera ku nsonga pulezidenti zasobola okubeera nga ayogerako atulaga tubeere nga tutunuulira sekiti endala perspective endala ebibadde mu mwaka abakulembeze baffe aba paliamenti abasajja abaami bano nga tumaliriza ngenda bawaayo omukisa gumu ayogera asinza okukola n'asinza okuba disappointment jabba waayo tuli basatu tetusobodde kubeera nga tetufuna musomesa wa NRM agambye nti bali mu kuggulawo economy sinzira ku information gyasobodde okubeera nga ampa ngenda kuba nga ntandika ne kansala kato nga sina kuba nga ntandika naye ensonga gye tuleseeyo president gyasobodde okuba nga ayogerako eyokuba nti abasukkulumyemu ku myaka 5 okwambuka
bagenda kubanga baddayo ate bafune booster dose. So ndowooza babeere nga variant bagiwona then ne covid naye ne wajja bamusanga nga balamu naye abantu akasenyikako kayitirivu. Kansala ngenda kubanga ntandikanya omwaka guno gwonna mu byobufuzi bingi ebibaddemu, kiki kye tuba tusuubira omwaka ogujja? Sebo neyanziza byonna bibaddemu mu mwaka muno, naye omwaka guno tukubadde gwa kusoomozebwa era nga abatulaba bonna bannayuganda n'abawagizi baffe mwenna omwaka guno tubadde mwaka gwa kusoomozebwa buli omu waali ddala ebyenfuna buli kimu, naye tusuubira omwaka ogujja tugenda kubanga tukola n'amaanyi gonna ge tusobola kubanga naffe twagenda kuweereza abantu era tukakasa tujja kukwatagana abatekiniko oba kifuba oba ddembe, tujja kukwatagana nabo twabe nga abantu baffe saavisi zibatuukako nga we tukola akatonda ako ke tufunayo. Era abeekazo bantu baekazo bonna abatuuze baffe oza mwatulabye twasobodde okusaka amazzi, twasaka emmotoka za kasasiro yakolebwako ne tubasakira abamu be twasobola abatono tusobola kubanga bana twabasakira abamu twabasakira ku byokulya ddala ng'emmere akatono nako tusobola, naye tukakasa omwaka ogujja tuli balamu ate tusobola okwogera, tusobola okulobinga, tujja kulobingira abantu baffe so mukama waffe. Kiki ky'otunuulira mu seconds 10 kiki ky'olaba mu 2022 mu byobufuzi? 2022 nze ndabira ddala nga ababaka aba NUP bwegikabendale mwe bagenda okunoona bulungi ssente, naye aba NUP bagenda kubakolera era bataddewo challenge y'amaanyi. Mbalaba bakoze amalwaliro babudde ambulance, bataddewo ebintu bingi, challenges nyingi ne gavumenti olwa President Museveni atutya nnyo ale nga tuzze n'obwongo bupya nnyo, abavubuka abato bataddewo challenges nyingi. Ambulance ndowooza buli mubaka zze ataddewo ambulance, si bonna oyogera ku ddwaliro omubaka alyo sebo era omubaka ali omu oyo ewa NUP gwe bakwata tebasiba ebijambiya sebo nabanga amusoomozezza nnyo, sebo n'abalala babikola abalala babikola lwakuba abamu tebanabira agawulazini nga tukyabizimba tujje tubyanjule, tulina neteekateeka nga bigiro kitugenda okukola, tugenda kuyita pulezidenti waffe omulungi w'abantu omulonde mwerondera ajje abigulengawo abigulewo bannayuganda bamwenyumirize mubukulembeze. Abo byonna byeyogedde temubaddemu kipya, se mulimu ekipya ababaka bazze babikola bameka tubadde n'omubaka waffe abantu bamwita Kasule Sebunya wenyali sebo ebbanga lyonna lyomulabidde kiki kyeyatukolera abadde n'ambulance sebo ngeriwa katono nnyo kankulyemu ekirimi kansala njagala kubuuza ekibuuzo moderator ate nga njagala kigende eri owuwo naye nga kibuuzo kibuuza yadde gwe moderator kituufu omubaka oyo abadde n'ambulance obadde ogiraba ddi okujjako mu kibuga era yali ekuyambye ekisaavisi yo kigujawali ekyo ekibuuzo kiyinza obutasobola kukiddamu naye kyenjagala okumanya kubuuza kiriwo ekiti kipya ki sebo mukama wange nze nkakasa Sebunya tabadde n'ambulance. Njagala abantu b'e Nansana oba Nansana municipality banjulire yagula motoka ye n'ateekako bipande bye nakitaala naye nga yagitambuliramu. Tulina abakyala kuno ababadde bafiira muleeba nga olw'obudde tebalina motoka ebatuusa mu malwaliro. Baddemu yeneegira buli wamu yagigulira baani wakati eyinza okubanga eri walala sebo omwami ono abadde amanyi Sebunya alina ambulance obadde olina namba ya Sebunya oli ogikozesezzaako eddakiika yo eweddeko nkongeddemu nezisinga omungi kansala kuza yambuza ekibuuzo naye nzija nga ngende ewa musomesa dakiika emu omwaka guno ebifuzi baddemu okujja bigenda kubaamu kyanjawulo kintu kyosuubira mu kujja nga sinaba kudda mu kibuuzo ekyo pozi ekitundu kya Kazo ne Kawempe suubira mubaddemu ambulance emu ebadde esoundinga
ambulance ya Farida Naluwoza oweka wempe twalimu ambulance za Honorable Mbaraka Munyagwa azajja luvanyuma zali bbiri zajja luvanyuma naye eya Naluwoza zajja mu covid naye Naluwoza simanyi abantu beka wempe baneke baliko mu kulonda kyalo yali agwana buli kimu yakola ekisoboka naye olwokuba ne kaadi doze etatunda FDC ndemulitogwa kati ombuuza kye tusuubira omwaka guno nga tutudde mu kamera za Facebook teri kipya kye nalinda bye mu byobufuzi byonna oba tugenda kubawa amazzi kubawa emmere ababaka bazzi babikola omwaka ogujja mulimu obululu obw'enjawulo mulimu by elections mulimu yala teri omwaka by elections bagee by January zibe nga ziweddeyo kakati teri kipya muno mubaddemu okubba akalulu era singa mukama atuvaamu omwaka ogujja akalulu k'emitiiyana ne bakaddamu era kajja kubbibwa kitegeeza kijja kuba kipya lwaki ekyo ekikujjira gwenga mu byobufuzi by'eggwanga teri kipya kikoleddwa byonna bikadde mu sekendi 10 ngomanyisa posi oyina wabuuliza oba kaki akudisappointinze kyonja kikubuuza ngenda kubabuuza nga tumaliriza wogereko kyogere kale kati nkulekeddaawo sekendi z'okkubi bwesi wezigenze neyanze kasala kuzo eddakiika eryemu eddakiika yange emu okusooka kansoke ntemetemu omwaka guno then ndabe nekyensuubira mu gujja neneda sokonziremu kiri kuba chansi y'okutematema ngenda kuba nga njibawo ekiriwa mukama wange njagala oddemu obyobufuzi bya Uganda omwaka guno birabi kyosuubira okujja ekipya of course kakati mu byobufuzi by'omwaka nga we biri mu Uganda yaffe eno akawulu kano akeeka kayunga kayongedde okututiisa okutumaliramu ddala amaanyi nga banankyukakyuka mu ggwanga lyaffe lino nti gavumenti yava ne mu byokubba obubbi obululu kati esobola okukwata omuntu ekyamazima ng'asembedde ddala nemuwa obuwanguzi twakirabako twakirabako entebe abantu no tebakirabanga kyamaanyi naye kati ekayunga kyayongedde okutuzibula amaaso n'okututiisa nti ddala kyetugamba nti mwami Museveni nakyemalira ddala nakyemalira so kyatuwadde okutya oba oliawo ne kituwa n'okusoomooza okwenjawulo naddala mu byobufuzi oba olw'obujja so neffe tetutidde tugenda kusigala nga twongera okulaga ensi butya mwami Museveni watambuza eggwanga lino nti n'eddembe libadde lisigaddeyo eri omuntu wa wansi okwerondera omukulembeze we nayo lyamuggyibwako tusuubira nnyo akavuyeera kubanga politics kasita mwami Kyagulanyi yayingira mu politics wa Uganda politics has turned to be so violent nti kati poliisi esobola n'okukuba candidate nga temuwadde yadde ekitiibwa poliisi esobola okutta omuntu oleke esobola okulaba nga ebiragiro bya mukama waabwe bigenda mu maaso n'olwekyo nze sirina kipya kyensuubira okuggyako era akavuyo ate nga kaleetebwa mwami Museveni ne poliisi ye Amina tweyanza nnyo tweyanzeege munasonyiwa tuli mu kwangu olw'obufunda lw'obudde bwe tulina ngenda kutandika ne kansala kato mu ddakiika emu nsaba otemeetemu omwaka guno nze nno nyinza okutemaatema ne ngamba nti akalulu akaaliyo nze nno nzikirize ekyaliwo baba kye baalangirira zikyengenda nakyo era nange kyembatuusaako nti obukulembeze gye mwabyoreka kuta Museveni bingi ebirala byonna ebisobodde okubeera nga bikola ki bitambula mu mwaka ngenda tandika ne kansala kato sebo nga gwoyogedde zisijja kukkiriza nze omukulembeze wange Kyagulanyi ate era gwe twalonda ffenna naawe ali awo leka nga gwe waka wawagira omulala neffe nga ife abawagizi ba Kyagulanyi n'abalonzi be ffe ttiiki yaffe yonna yali ya Kyagulanyi era tuli basanyufu ku mitima twawangula akalulu wadde talwanire naye twawangula akalulu era nkakasa abantu baffe bonna bali basanyufu akalulu twakawangula ne batatuwa kikopo batukuba goolo ya Maradona ekirala ebya covid bitunyigiriza nnyo bwentemaatema
campaign zatuyisa bubi nga tunyigirizibwa nnyo tusula mu motoka Kyagulanyi asula ebweru mu motoka lwagenda kunoonya kalulu negwe nga teweefuddeeko gwe byakutuukako anti nze nga sineerumirirwa nsobola kulumira muzadde wange yanzaala kulaye Katonda okunsi Kyagulanyi muzadde wange era nze nja kwerumirirwa nga nze nga maze okulumirirwa muzadde wange yanzaala yasulanga mu motoka mwena mwabirabanga naye nga tutwalooza oba okwesimba omusango ate ogutaali musango amasomero byebitwemu ebibaddemu abaana okufuniramu embuto era nsaba abazadde bonna abali eyo mutandika okubuulirira abaana mubazze emitima bitusi bingi nnyo kubanga byebimu ebyo bya covid masomero kalulu tembadde kyamaanyi nnyo kiri awo kyetugamba tugenda kubaganyako nnyo ebirowoozo kubanga abasajja bano si bangu si ate n'ekirala omuntu wagamba mbu waki President Museveni muyita Museveni taata olina kukola kiki ekikufuula taata Museveni takyakola bimufuula mukulembeze wabula akola bimufuula ye ng'omuntu ne famire ye naye oluusi wakiri mu ekitiibwa ekyo kiteeka olw'okuba nti musajja wa anti ng'oyagala okuwa sebo mukama wange oyagala okuwa ekitiibwa ewaka mukyala wakuyita omwami kola ebyo ebisaanidde okuba omwami tetusobola President Museveni muyita pulezidenti nga tatuwate bimufuula pulezidenti tetusobola kimuwa ekitiibwa wabula akola ebimufuula omukulembeze naffe tumuwa ekitiibwa amina ate yanzanyo teyanzege musomesa sooka otemeteme mudakiikemu tematema nyinza okwongerayo sekendi neyanze gwe mutesitesi wa programu eno omwaka guno gubaddemu bingi nnyo nnyo nga era nja kuyita mu bwangu nga bwotegeezeza twalinamu okulonda era Robert Mao yalimu naye sijja kuli twali tumusuubira naye twagenda okumula ku ballot papers ze era nze omu kubeekanga nga mmaze okulonda nga mulabye nga mmaze okulonda nga mulaba ku kapapula nkavungako nti Robert Mao wadde mulala padde mulala ge mazima Democratic Party kukyalo kuno Robert Mao twamwerabira goge mazima naye nga omwaka guno gubadde bingi ebyenfuna byaziringitana ebbeeyi y'amafuta n'erinnya ne tubeera shock mu cattle corridors waziwulira tufiiriddwa abantu ab'ebitiibwa abantu abagatta ku ggwanga Cyprian yafa ne tufiirwa Lwanga yona Lwanga mwaka guno tufiiriddwa Bishop Kagwa muna business BMK naye n'agenda mwaka guno covid yajja second wave mukujja ate ne tufuna covidex tugamba tumaze kiwedde ayina ate covidex ate nga naye alikoze simanyi lwaki twaba wa chance kulaba oba eddagala bidde alikola naye nga kyemmanyi covidex yali aweereddwa upper hand mwaka guno ekyo ekimu twafuna obulumbaganye obwa bomu mu bifo ebyenjawulo era balegislator baffe abamu bakyalinga aba suspects onsonga ezikwataga bali ku bijambiya ya bomu ADF era ejje lyaffe ne lisindikibwa ekongo nga terifunye lukusa kuva mu parliament paka kakati bagenda kujja bategeeze parliament lwaki bakola ki era kino nkyogera with evidence awo ne bakola ebibuuzo oba byonna kyosuubira nti ono first ono second ono biki erizati zine ngezajjamu etugende n'enso nga mpumbawumba mwaka guno twafuna olunaku lw'ekiyongobero mubaka wa Mukono municipality Betty Namboze okulumbibwa n'ebintu ebirala bingi ebibaddemu wadde otuwadde akaseera katono ak'okubyogerako neyanzeke bingi obirambuludde ojogeddeko n'ebirala kangende okansaakuze eddakiika emu tujjamu ogende sekendi neyanza mukama wange naye omwaka guno njagala gutematemamu emirundi ebiri financially
politically kubanga nze nga njogera ebbanga lyonna wano nti ebyobufuzi politics biditamininga kinene nnyo butya eggwanga lyaffe bwe litambula financially buli wabeera n'obukulembeze obulungi n'entambuza y'emirimu ne bizinesi mu ggwanga era nazo ziba nnungi naye ekyamazima mu mwaka guno 2021 ne bwe gugenza okuggwerako politically Uganda has been a mess, has been a total mess kubanga n'omuto naawe oyogedde wano nti president olangirira olina kwogera kyalangirirwa nga munnamawulire yenna naye kimanyi naye weebaka omwoyo gwo ne gwawukana n'omubiri gwe kimanyi Kyagulanyi yawangula akalulu naye bwe kityo si bwe kyali unfortunately nze ensobi njiteka ku bannayuganda kuba baalema okubanja obuwanguzi baabwe kakati mu byenfuna era guno omwaka gubadde ebadde mess total mess mu byenfuna kubanga bizinesi zibadde ntono sekita zisinga okubeeramu nga bwe nakunyonyedde nti bannansi abasinga wano mu Uganda sectors ate zibadde zisinga obbaawo emirimu zonna zibadde za wansi begamba nga otunuliramu embeera owa takisi atwala abantu 9 ate abantu batambula kitono begamba nga everything is totally down kakati mu mwaka guno nze sijja kwogera nnyo ku bantu bangi bafudde yadde babitiibwa naye ate bangi batuvuddeko sijja kwogera nnyo naddala ku banaddiini abo batuvuddeko kubanga badde banaddiini bansonga era abaasigalawo abaali basigadde aboogera ku nsonga eziruma omuntu wa wansi kyanaku nti nabo batugendako era besikali omwaka bwentyo bwenyinza okutematema. Amina neyanza nnyo neyanzege kansala Kwizera musomesa meya addako kansala yagwa wamu ne kansala Kato abendi nabo olunaku lwaleero nze sigenda kuwaba ngenda kutandika ne kansala atuwa musingidde okukola ne gwagamba nti onammazeemu nnyama sebo neyanzisa zomuntu asingidde okukola Honorable Sekirinya Muhammad yakoze emyezi ebiri ebintu byakwedde emyezi ogumu ekitundu balina abantu bangi basinza batumazeemu amaanyi ate nga bannakibiina kyaffe twatunywererako abamu era nsaba nnyo abantu b'ekawempe saagala mu magemage tunulire ebyo Sekirinya byabakwedde wadde ali mu kkomera oli mukuba kalulu asinza obutakolera omuntu amazeemu amaanyi bamuyita Bashiri bukyamazima Kazibwe Bashiri Honorable amazeemu amaanyi wadde wa kibiina kyange kubanga bukya tuba mu struggle yali ayogera ne busa tugivaamu sidangamu wadde kumulabako wadde kujjayo feesi ye kwogera era amazeemu amaanyi abantu beebuuza oba yalya oba kiki tusaba beeyo wabanga yawulira nga yalya atubuulire akantu kamuwomera okusinga okuva ku mulamwa nsaba nnyo atunulira abaana abayiwa omusaayi ku lwabwe n'olwaffe naye wabanga yakikola abatumazeemu amaanyi nze ye muntu gwe ndaba azireka kiriza soke avubeko olubu lw'ekigere waliwo tuva katono nnyo tulina omuligo gw'esaasiini waliwo tuvudde mu mwaka nga tuguraping up mwami Cheptegei omwaka guno yatuwa essanyu ne twerabira nti tuli mu mbeera ya covid n'omukyala yali mbuzabuza ayasinga triple chess ffenna baatugatta ba Democratic Party NUP n'abalala netufuna essanyu netwerabira ku mbeera ya covid olunaku olwo nze nga ndaba bange bali basatu Semujunganda Muhammad Nsere Lutamaguzi bona bekanyi ku lwange
Mayize waliwo wotuuka kakati londeko omu semuju disappointment abadde wange kennyini antwala mu kitundu kino honorable Wakayi Musoke NUP nono gwadi wa NUP kale neyanza kansala kuzi akusingidde mu parliament kakati nze asingidde mu parliament sigenda kutunulira nnyo mubaka kyaguza ambulance ennungi oba mubaka ki nze waliwo omukyala Amina, mutusonyo muko katona katusumbiye nchaine kansala kuzira. Kansala mubaka wa parliament asinzo okukolera. Ezo mbaka asinzo okubale kyakumanya nti bamuyita Kaya Christine Nakimwero. Mbako ye omani mtu wa Kiboga district. Aina juzi bali mu parliament nga bayina ennongosereza zebagala okukola ku tteeka ly'amafuta. Era yakola minority report eyiye. Era nti olwokuba nti yali mubaka wa nsonga ddala yasobola okumatiza parliament newankubadde ejjuddemu ababaka b'NRM abayitirivu abatasengeka nsonga nebasobola okulaba nti waliwo obuwaayiro oba emiwaatwa egiyimiridde mu tteeka eyo erikwata ku mafuta gaffe. Awo no ndaba nze nga legislator nti yakola omulimu gw'amaanyi era so far so good mu parliament eno yakyankoledde obulungi. Disappointment basically nze njirabira ddala kuba ngenda kwogera nnyo ku babaka abafa aba NUP kubanga yo NRM always a disappointment yange sijja kwawukanako ne honorable Kato owanga agenda kubeera wa NUP era nga ye mwami Kawali Ababaka wawane Rubaga abantu abo kyetwabasuubiramu si kye bakoze wanga bo bamatira n'ekifo ekyo kye baafuna naye nga ate ffe twali tubasuubira okuba nti ebifo ebyo ofisi ezo bafunye balina zikozesa okulaba embeera y'omuntu wa wansi ekyuka ate oli awo n'okwongera okuteeka gavumenti eno ku bunkenke okutuwa obuwanguzi bwaffe. Amina neyanza nnyo neyanzeke beebo ababaka ba parliament abasindikibwa abagambi bo nga bo bebalaba nti ekyamazima bano basinze okukola obulungi bano basinze okukola obubi. NUP opposition yesinza ababaka abangi mu side opposition wadde kansala kwiza atakyagala kiwulira naye era tubatwala baba opposition naye bw'otunuulira kuba disappointment zisinga ziri mu NUP simanyi abasajja bano bonna abasatu ndowooza eboogerako ng'oggyeko honorable Wakayima Musoke ababiri era mu kalulu kano kennyini engeri gye baali boogera ng'owulira nti si njogera nnungi eri ababaka abajja agamba kuba nzijukira gundi no gundi honorable Bashir yali noono Munyagwa nva ku Munyagwa waliwo omusajja yasookayo ku NUP Roy Semboga yali Semboga yayogera statement ye honorable Munyaga sijjukira kubanga ajogera then nempulira ne honorable Kasibandi naye nga yogera statement zezimu katusubire nti omwaka ogujja abajja kuba nga bateekawo ekyenjawulo nze nno surprise wange gwe nnina asinze okugweŋŋamba nti ono ekyamazima ate surprise ye mubaka Geoffrey Lutaaya ankubidde oluzungu nganaange okuva ekakuuto oluzungu lwe lubadde lulungi nnyo sigenda kukuwulira nze owanga asinze n'atasinze naye nkuwadde surprise yakusingidde ssebo mukama waffe surprise tusaidiyo yampa surprise mu luzungu alina oluzungu lweyayogera awo yeteekateekaawo so mukama wange tekirimu sitaani ogamba mu Geoffrey Lutaaya yakusingidde